nga 27 omwezi ogwedde ejiri ya UPDF lyakulumbaganye olwo omusinga kyawuzizi kumbire okuvala abasirikale ba polisi 16 okutibwa nga 26 abantu abeerako balusiramu akaba ate ye omusinga nakwatibwa nga tiyagulwako emisago egy'enjawulo okuli obutujju okulya munsi olukwe okutta n'okugezaako okutta n'abantu abalala 153 nga bali makomera ag'enjawulo olwo omuduumizi w'ekibiina ekyokubiri Brigadier Peter Lwero yategeeza ng'omusinga bwe bamuwa obudde omala okuwaayo abakuumi be n'agaana saa kuno okujemuluka okwali ne pulezidenti twasindikayo RDC deputy RDC genda mubulire nagaana twamwede saa mulamba yagaana muzeyi namwongera esaa ndala 2 nagaana kati ffe bali tetulina ekyakukola twagenza omunda kujjamu abatuju kyokka ekikulu mumbere tumujjemu ngali mulamu kubanga bano batuju bano basa balikonera kumuta kyokka tumukute ngali mulamu ali bulungi bwetyo parliament yasaba akakiiko k'ebyokwerinda n'ensonga ez'omunda mu ggwanga kulira omubaka Judith Nabakoba okunoonyeza obuzibu bwava nsalesale w'akakiiko kano okuwaayo alipoota enzijuvu ebadde yali kyokka nga ssentebe w'akakiiko kano Judith Nabakoba ategeeza nti nga tebanawaayo alipoota eno balina okusooka okusinkana pulezidenti kuba abasinga ku bazzi bawaayo obujulizi bakiteeka ku ye yennyini nti yawa ekiragiro ekisembayo. Tetwagala kumala gakola lipooti ate tuleetere abantu obuzibu okuddamu okubagana oba gavumenti okuddamu okubagana oba abayi Kasese okuddamu okukola twagala mirembe. Bategeeza nti bamuwandiikidde ab'olunaku lwe balina okumusinkana olutulo lwaleero basinkanye n'abako okuva e Kasese ku nsonga ez'obusambattuko mu kitundu era nga baganye okubaako kye boogera. Ye omubaka wa Kampe South Haji Mbalaka Munyago Mugadu gwa Bata wakanyiza ebyakakiiko okufuna ekyekomeredde ng'atamu kubawa obujulizi bakyakwatibwa. Buli mujulizi ajja bwe twasinkana e Kasese bamugudde twatula n'abantu abo ne tubagamba bimutubuulira byonna bye mugenda okugamba akakiiko kano teri agenda kubakwatako. Buli gwe twasinkana yenna akwatiddwa. Tulina okuvaayo enkya z'olukuŋŋaana lwa bannamawulire twogere n'abamawulire kye tukanyiza tubannyonnyole oba tukyasobola okugenda mu maaso n'okunoonyereza oba nedda. Ategeeza nti baba baagala okusinkana abantu abakulu okuli Brigadier omusinga Kyawusiwezi Mumbere ne pulezidenti kabalemesebwa. Wabula omubaka Nabakoba ategeeza nti bawandiikidde sipiika ku nsonga eno nti kuba n'abajulizi abamu bateesibwateesibwa. Omuntu bw'ajja mu kakiiko kano tulowooza nti aba ayina engeri gyali protected okuba nti azze mu kakiiko naawe amawulire gonna gawadde oba information aba ayina engeri ey'enkizo gy'alina nti ate tibajja kumala kumusanga tusange nga bamukutte. Ate omubaka w'emiyaga Theodore Kikubo agambye nti bajja kutwala obudde boogere n'enjuyi ezikwatibwako naddala omusinga ne pulezidenti. Ekisinde kye tubadde tukwata ng'omulyango kitutuusa ewa His Majesty Omusinga awamu ne pulezidenti abantu abakulu nnyo mu lipooti yaffe. Tetuyinza kutandika kuwandiika lipooti ng'abantu abakulu abo tetunnaba kufuna kulambikibwa kwabwe ku nsonga nga bwazira kati mulimu n'abantu abalala nga Profesa Susan Mutomuhene, Asumani Bisiika n'abantu abakulu abalala bamanyi ensonga z'e Kasese. Region Nakasi, no Bedru Trai Bakusakidde Gulino, Bukedde TV.